waliwo TikTok oyo ayitibwa Sebbina yafudde lunaku lw'eggulo. Ekyamusse tekyategerekese. Ab'ewaka bagamba nti bamuleese ku booda, ekyavuddemu n'agwa eri ekigo okumuyoolayoolo omutwala mu ddwaliro ng'afa. Kwegamba n'ab'ewaka bennyini tebategeera kiki ekyasse omuntu waabwe. Yafudde olunaku lw'eggulo, bamuziise leero ssaawa 10. Njagadde mbeere nga mubalaga, njagadde mbeere nga nkibabuulira. Ku TikTok okwo abadde abeerako nnyo nga waliwo buvidiyo batera omukwata ne babuteeka ku TikTok. Abasinga ndowooza mubadde mumulaba. Era famire ye tubasaasidde nnyo, n'omugenzi Mukama Katonda muwummuze mirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Kitalo nnyo, kibi ddala, kibi nnyo. Njagadde mbabuulire nti abadde TikToker nga muzannyi wa komedi abadde ayitibwa Sebbina yafudde, bamuziise leero. Kiikyo kitalo nnyo, kitalo ddala.